Muyogayoge onaku olwaleero mubeere muli kudaguza Idi el Fitiri diweze sawa isatu edobire bonaku olwaleero oli ku makonde ku isatu ku Baba TV nize Samuel Mwesigwa getukuleetere getolola eiganga eya Uganda n'okulifuluma kansooke nkulage ku binusi ebirimu ago olw'onnindire nga kukondere kubanga naago g'olindirira okuva ku nkyo ebikulu mu makonde agaleero okutuusibwako ebikulu mu makonde agaleero Abaisiraamu bakaire misigiti okusaala Idi Kampala mukaire mufuti mubajja abakobya okwenegira mu nkola ya PDM ekibuli omulangira na kibinga yekokweire emisolo egibitirire akoba girina okendera kwa basuubuzi okweyagalira mu nsi yaibwe emukono kati okusala kuyiyiike ekyo tukusaba misolo gibeere abwenkanye anti abannabyabufuzi babeere beefuza akazindaalo gonagasinga kwa otyama oikaale gendi kuleetera mu bwidduvu ebikulu mu makonde agaleero kwira mu kwaniriza ninze Samuel Mwesigwa gana makonde ku isatu ku Baba TV eno ey'obwakyabazinga Abaisiraamu twende okubayozaayoza mwebala okusiiba olugendo tilubaire lumpi muna okutuuka ku lunaku luno olunaku olwaleero nifena tukukondeire okuva misigiti egy'endawulo kubanga n'ebindi ku ebyo ebisinza okusandikira olunaku leero tudde okuba ate nga tutandikira ni mufti w'eiwanga lino erya Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje asinziire wale ku musigiti ogwa Old Kampala ng'asinziire wano yasaba Abaisiraamu okwongera okuba obumu okwongera okukuuma empisa era bennigire mu nteekateeka edda gavumenti obuli eno eya Parish Development Model basobola okuba ate nga beekombawaza nkumi na nkumi edda Abaisiraamu n'abakaire okuboomoka eno era owaife Ramadan Ssenyonga eno abaireyo katulaga ebaireyo abaikiriza Abaisiraamu okwetoola ensi yonna yonna bakaire nkoko kugigema munwa era obwire bugiire okuva nga kwakanzimye enzimye nga batuuseera mu bifo byalijja okusinziza okwetaba mu kusaalasola Idi el Fitiri okumenkereza ekisibo n'omwezi omutukuvu ogwa Ramadhani Baba TV amakande gasimbye ku kitebe ekikulu eky'obwisiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council Code Kampala nga wanenkuyanda edda abantu n'abeesombye okwetaba mu kusaala swalene y'ekitiisa nga tukaali kusaala mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje asoose kufuna kaire kwogera kweri Abaisiraamu era mu bubaka bwe yeenamira olw'okuyitangana okuli mu mawanga galimu entalo gezanga Palestine, Sudani n'ensi edindi tusaasira bannaffe abali mu bizibu abali mu bifo eby'entalo ng'Abapalestine muli abattibwa ku lunaku bannaffe mu Sudaani bagwana ne mawanga amalala tebasiibye bulungi Mufti asinzira no yasaba Abaisiraamu nti bakozesa akaire kano okusabira abantu abali mu mawanga gano wabeewo emirembe n'okukendeza okuyiwa ku musaayi tusaba Allah basaasira bataasi ate bo bennyini obamanye nti emirembe ekintu kikulu kubanga obusiraamu ddiini ya mirembe tusaba gavumenti zaffe nga United Nations bwe yavaayo ne position kulaga nti ebikolebwa mu Palestine bya kusaanyaawo obulamu bw'abantu genocide ffenna tubivumirire nga tulaga ensi yonna nti ekintu kikolebwa bannaffe kintu kikyamu ensonga y'Abaisiraamu okwegaita Sheikh Mubajje agitere kwinisiira ng'akakasa nti obwegeesi bwonka n'obujja okutwala obwisiraamu mu maiso We will continue to urge Muslims to remain united and God-fearing even after Ramadan. Let's continue behaving as we have been behaving during the month of Ramadan. oluvannyuma lwa salati Idi el Fitiri amyuka mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Ali Waiswa akulembere mu kutuba y'olunaku olwaleero era mu bubaka bwakuutira Abaisiraamu okwira eri Allah nga bongera okukola emirimu emirungi era tumwebaze olw'okutusobozesa okumaliriza n'okujjukiriza omwezi guno gw'okusiiba ogwa Ramadhan era n'abeera nga atusobozesa
onagire mu meso yalabula abakulembeze mu Buisiraamu abawumya emito mu kutabangula n'okwawukanya Abaisiraamu nti bakikomye kubanga bandibonerezebwa mu meso ga Allah. Etufaanana nga abataliiko mulamwa nga gy'obeera nti tulinga abataliiko kye tulya nga tuli mu kunoonyereza byakulya mu ddiini ya Allah. Abantu ba Allah teddeko tudde eri Allah tuyambagane okulaakulanya eddiini. Ramadan Senyonga, Baba TV, Makonde. La ilaha illallah wallahu. Ate weno tuvire no okwolekera wale mu bitundu eby'ekibuli yona twagaine nga sikinsiki w'Abaisiraamu n'abamaziro okutoona eno era nga eno akulembeiremu okusaala omikuduko bino eby'eddiini ni Sheikh Dr. Hafiz avireyo yakutira abeno bona kwebisa bulungi ino wazira yakiikamu kwenkoto olw'ensonga ebikolwa ebibofu ebyeyongera okuba nga bibawo mu iganga lino lya Uganda ng'asaba gavumenti yongera okuba ate nga ekola ku ebyo ebikatoopyatoopya Abaisiraamu mu kiketezo kino ekya Uganda. Masasi weffe Jogeza Nicholas abaireyo. Oluvannyuma lw'abayidu ba Allah Abaisiraamu okumalako ekisiibo kyaibwe mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan olwaleero neebeire Yidi era ng'okusaala kwa leero bangi ku Baisiraamu bakwetabyeko wokyereire twena tubukayiriza nkokola okweyina ku muzigiti ogw'ekibuli mu Kampala era ng'eno sikinsiki ow'abantu n'abeere yeesombye okwetaba mu kusaala kuno. Okusaala kweno kwetabibwamu ni ddaada w'Obuisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge kwoteera abakukunavu abandi era nga kukulemberwa mu Sheikh Dr. Abdul Hafiz Ebumba ng'ono mubaka bwe akuutira Abaisiraamu okusigala nga beebisa obukalamu omuli okuyambagana nga bwe bayi bakikola mu kisiibo. Dr. Hafiz era asabye abakulembeze ab'eiwanga Uganda okufuba ino okukuuma obuyinza obw'ensi. Abakulembeze baffe ku mitendera gyonna nga sosoddeeno ddagala alaina bitahamuli bbiha ddagala okubajjukiza nti mu nseera eza Ramadan tukikomyeko embeera y'obudde bw'ekyuse. Embeera y'obudde ekyuse olw'okuba nti tuzanyidde ku mbeera y'obudde, tuzanyidde ku ntonde Allah subhanahu wa ta'ala yaterawo ebikondo obulungi. Ayongera okukiikaatiriza eri gavumenti okufuba ino okubona nga bamalawo ebyo ebizibu ebiruma abantu ba buliido omuli enguudo ediddwira ebiina amalwaliro agazira mu madagala n'abasawo n'ebindi kamaala. Ku nsonga ey'okubala abantu yo neekubye koodi akuutira Abaisiraamu okugidumbira ino olwakisobozesa gavumenti okubateekerateekera obukalamu. Y'omuloodi w'ekibuga eky'e Kampala Ssaalongo Erias Lukwago obukwenda bwe abukasukire gavumenti yasabye nti n'akaseera iriza ababali mu makomera eddembe lyebwe erijenga libatoolwako. Bangi bwe bataddeko ebisanga bali ekitalya misango byabufuzi ebisango bye bataddeko mu General Court Martial. General Court Martial yo musango gwa kabaziguluka twaguwoza kooti n'egamba nti eriwo bweru w'amateeka teriwo musemateeka. Tukoze tuti twawayako n'abangi ku Baisiraamu abeetabye mu kusaala kuno baba ku kamala bye batukobaire. Tetulina lunaku lwonna lwe tulina kubeera nga tugaana kusinza Allah. Tetulinayo mwezi gwonna gwe tuteekeddwa kubeera nga tetusinza Allah. Kiraga ki
tuteekeddwa okubeera nga tusinza Allah waffe obuwangazi bwaffe bwonna insha Allah kyembalamira okusigala ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala insha Allah n'okubeera nga tweyisa bulungi insha Allah. Musa Kikuuno ne Nicholas Jogeza n'abakusakira bino ku lwa Baba TV Amakonde. Okangalukeyo abasasi baife ate wene wano okuva ku musigiti ogw'ekibuli abaisiramu amazzi okusala okusetula ku ebigere katono ino n'amaka ga dada w'obusiramu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulu akyaziza abairu ba Allah ku kiwulo ekyayidi aviiriire ono mu kwogera ku nabo yabaku ebibono byavireyo okusindika eri gavumenti eno obuli ku nsonga ey'emisolo egikaala ime ngakuba nti bangi ku basuubuzi batuusa ovulumuka mu iganga lino erya Uganda akagereka kiri nti emisolo giringa egibatuuse mu nkoto era abaife bano abaife wano okuli Nicholas Jogeza okwote ne Musa Kikuuno n'ababeereyo katulaga ebisingawo kumboze eno. Nga bw'eri enkola ye buli mwaka dada w'obusiraamu omulangira Dr. Kasimu Nakibinge akyaziza abasiraamu aba buli nsambo abakulembeze okotaaku n'abantu ba buliido wali mu maka g'ekibuli gy'abategekaire ekiwulo makeke era ng'eno kibaire kyetere. Kubatalutumire mwana n'okubaire Super Supreme Mufti Muhammad Galabuzi, Minister wa Kampala Hajati Minsa Kabanda, Minister Haruna Kyeyune Kasolo, abakiise ba Parliament ab'endawulo okotaaku n'abaikiriza bangi kyododo. Abogeza ab'endawulo ku mukolo guno n'okubaire omukiise ow'abakyala mu Kampala mu lukiiko olukulu olw'eiwanga ng'ono ni Honorable Shami mu Malende ng'ono aloopeire omulangira Nakibinge ensonga edda abantu abaasibibwa aye nga n'okutuusa olunaku olwaleero ezzaayo lyafunye ku bwenkanya wabula nga Minisita Hajati Minsa Kabanda ono amwanukwire ku nsonga eno. Oweekitiibwa Mbuga nzikiriza n'abakulembeze mwenna abaliwo nti twali tukyali awo nga tukyabanja ani awamba abantu baffe atategeerekeko oyo nga tagambwako ani asibisa abaana baffe ne babeera nga bateebwa nga ye bwabeera ayagadde ne tulaba yasaba lisiti temutuwe lisiti omunaatuwa lisiti bajja kuteebwa. Oweekitiibwa Mbuga nkuloopera nti yadde lisiti be bagirina n'endala yafulumiziddwa naye tewali ali mu kkomera yenna yateereddwa naye ng'ensonga zonna tugenda kuzikwatako bulungi nnyo era njagala mbeere n'essuubi bino ebya lisiti giboogeddeko nabyo biri mu kukolwako kubanga ffenna bulijjo tubuuza bye baasiba bye baliwa. Twajja wano mujjukira omwaka oguwedde jjajja era yagamba nga lwaki basiba abantu byobufuzi naki naye ffe tuna tubuuza ani gubaasiba kakati abakulu bano. Dada w'obusiraamu mu kwogera kwe asoose kwebaza abasiraamu olw'okusiiba era yasaba Allah ikiriza ekisiibo kino era yayendeza abasiraamu yiddi enungi. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okuba nga atusobosezza okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan era nga tusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe tusaba akkirize edduwa zaffe azaanukule era tumusaba atuwe obulamu obulungi. Omulangira Nakibinge wabula yayinamira olw'abasiraamu abali kukubagana mu iwanga lya Pakistani, Sudani okotaaku ne Ukraine ng'ebuuyo ey'entalo difuusa entalo ng'emitwalo n'emitwalo egy'abantu giruguzeemu obulamu ebuuyo eyo. Muteeke mu dduwa bannaffe ababasibidde mu bintu eby'entalo eby'obulumbaganyi n'enjala mu bitundu ebitali bimu. Fena tumanyi nti baganda baffe mu Middle East mu Palestine bali mu kulumbibwa basibye omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan mu kintu eky'entalo. Tusaba Allah abenga abataasa. Omulangira yeena ku nsonga y'Abannayuganda abaasibibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi aviiremu omwasi era akobye nti buti emyaka 3 kasookedde okulonda kumalirizibwa kyokka ng'abantu bangi bakaddagira mu makomera ng'ati asabye abavunaanizibwa ku bantu bano babayimbule. Mwekyo njagala nnyo okusaba ndudde nga nsaba abalina obuyinza mu ggwanga lino okutaaba bonna be baasibira ebyobufuzi. Tugenda mu kulonda okuddako tewali nsonga lwaki omuntu bwe mba temukkiriziganya naye ate omuteeka mu kabula muliro. Kati myaka 3 tukyabala naye
tetulengerayo kitangaala. Ate bwatuuse ku nsonga eri kugulumbya abasuubuzi emitwe, ono asabye ab'ekitongole ekiwooza omusolo ki Uganda Revenue Authority nkani URA okutyama n'abasuubuzi bano basobola okugondoola ensonga eno, wabula yakolokota ne gavumenti olw'okudeebuuda empiya dampa musolo. Tusaba busabi abalina obuvunaanyizibwa mu URA batuule n'abasuubuzi bano basobole okunogera ebintu bino eddagala. Ffenna tukimanyi nti eggwanga terisobola kubeerawo awatali misolo, ate n'abakuŋŋaanya emisolo tebasobola kubeerawo ng'abasuubuzi tebaliiwo. Ssente zino abawi b'omusolo nabo bazisasula mu bugubi, muleme kuzoonoona, muleme kuzidiibuula. Ssente zino ziruma abo abaziwa beziba nga tezikoze ebyo bye zirina kukola. Musa Chikuno ni Nicholas Jogeza, Baba TV, Makonde. Nkoyo nti olunaku olwaleero okuvayo Bukeerere paka niye butuuse y'amali ag'ekyemisa Uganda okuvayo eva paka yeekoma abaisiraamu nabaye bagemya kati buti ni mu kibuga eky'eddinda eyo ku misigiti egy'endawulo mu bisaawe bwe basaalira boonabona naye bakubyeko era nga basasi baife okuli Peter Isumba batwagaine Katapolo Emmanuel balawine buli wamu boona leka batutuuseeko okusaala okubaire mu kibuga eky'eddinda. Banyuma okutereeza Allah subhanahu wa ta'ala sabasebye ngade mirembe kwekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Omutonzi wa butoleire ku olulibe enkyo ya leero abaisiraamu mizigiti egy'endawulo okwetoolola eddinda enkoko babe bagigemye munwa okujja okusala Idi el Fitiri wale ku kisaawe eky'ebugembe eno Sheikh Hatim Norman Wamala n'akulemberemu okusala okuwa leero era nga babe mu kisaawe eky'obwakyabazinga ebugembe eno akubiriza abaisiraamu obuteerabira obwetoowaze bwe babeire nabwo mu mwezi ogwa Ramadan gubawunziika olwaleero. Mubeere nga muyamba abamulekwa, muyambe ne bannamwandu, muyambe n'abalina obwetaavu, kubanga abaali babayamba baavaawo basigadde nga bayimiridde ku mwe baganda bamwe ne bannyinamu abasiraamu. Obwenzi, obwibi n'emize egy'endawulo emikyamu n'egindi ku byabasibirira enkala obutagezaako neire nga bwe bali bakikola mu mwezi guno. Ensonga y'ekiiba eitako obuli eri abaisiraamu n'ekindi ku byatabuusiisa amaiso. Mbategeeza abampuliriza essaawa yakakati ettaka lya Bugembe Islamic Institute awo ku luguudo olugenda e Budumbuli waliwo abantu abateekako ekyapa mu mwaka gino egy'enkumi so nga ffe twafuna ekyapa mu mwaka gwa 8. Wano eri abantu ku basiraamu betuwayiyaamu ku nabo abaidde okwetaba mu kusala Idi kuno era baba bakubye batuwayiire omuli n'okubiriza bannaibwe okwenuka kw'ebyo bye babeirengako mu mwezi omutukuvu. Bw'obanga watyama ku mu kirasi y'ebibuuzo ng'olikola examination eno ni ssaawa gye babasolokezaako empapula nga akadde kakubye nti buti tumaze okubuuzibwa. So olunaku luno lunaku lwakubanga Allah atusolozaako ebyo byetukolere mu mwezi gwona omutukuvu ogwa Ramadani. So iwe bw'onaabanga kayogiire mu bikolwa ebibi Allah yabanga ali kusolozaako obubaka buli muntu makiside bajje basobola okuba nga badiringamu nga iwe ozirawo wedda kuba ozira kyokoze. Eneisa gye bairewo ebisambu bawali wava ku mwenge Mungu musabe akuwa amaani n'obuvumu ogwesoniwe oba wava ku bwibi buli kikola kyoyidi nga kibi nsaba Mungu akikutaase ate we nawe etaase ng'omuntu. Abazaire mwena mwena abali eyo mufe ku baana baimwe kuba we bakula obuzibu bwabwe buva akakyama amamera bwogezaaku okagodolola kekakuze ojame na kamene. Ate wale ku masigidi jami wa kitaka wona abaisiraamu mwetwala eri ya Butembe bakaire kusala Idi yeibwe era ng'eno ekulemberwa mu county card Sheikh Yusuf Lunabala. Neno sanga omuntu n'abatukisa ebijambiya bw'oyogerako ntujja kutema bw'oyogerako ntujja kujja nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akukingiza abantu ebijambiya eri abakyala abajjamu embuto namujjamu embuto baganda bange bakyala babuulire bamaama bange ate mwe musinga ab'ebijambiya. Wazira onaavumirire n'emize egy'okwiba ebintu by'abasiraamu. Basiraamu tewala okulyaza amaanya naddala emaali y'obusiraamu tukuume emaali y'obusiraamu omuntu bulamu tuleme okuteekako ebigambo ebyaffe endowooza yaffe olw'okuba nga twagala okubeera nga tuyitawo. Okusala kweno kwetabibwa munamyuka sipiika w'ekibuga eky'Eidinda Amukyala Sirina Kyakuwaire. Nikusaba munongereyo fuuka omukiisa omukyala akiikirira Jinja City Parliament. Allahumma amin. Nina okuyigiriza nti bwe tunaaba n'omusiraamu wangulu eyo eriyo bye tunaasobolanga okulwana nga bingi ebiri tusunguwa olwaleero omuli amataka gaife n'ebisigaire. Pire Isumba batuwaagaine Emmanuel Katapol Baba TV
Amakonde. Kangalukeyo abasasulwa ife bitone bibaire mu kibuga ky'Idinda. Watuvira mu kibuga ky'Idinda huyo tutolonse dambwa paka mu district eyo eyeruuka era nga yeyise ntebe owa Uganda Muslim Supreme Council atenga na myuka katukiro owekitiibwa Dr. Muhammad Lubega Kisambira yeetabye mu kusala okwayidi ng'asinziira ku musigiti ogw'Ennamulanda mu disitulikiti eno eyeruuka. Wasabira abaisiraamu abeeno akagereka ekiri nti amaadhi gaagano galifudde emba nga ge baligoba mu igulu basimba emiti Busoga esobola okufuuka ya kiragala ng'akambi kabonera akanaaleeta emmere mu kiketezo ekya bbabba ky'abazinga eky'Obusoga. Omusasi waffe n'abaireyo nga yeetabye mu kusaala kwa yidi wali ku muzikiti ogw'Ennamulanda mu disitulikiti eyeruuka gy'azaalibwa Ssentebe wa Uganda Muslim Supreme Council era nga n'omumyuka wa Katuukiro wa Busoga asooka ngono ni Haji Dr. Muhammad Lubega akunze abantu okufuba ino okusimba emiti okusingira erala emiti egy'ebibala olw'emiganula enkumuliitu gye girina. Tulikubiriza Obusiraamu ettaka ly'emisigiti eno lyonna ebiri oteeko biri n'ebireeta ssente ate nga byankalakalira osimbako okwo eyekandala fulumire kumpi 18 buli mwaka osinga asinga emiti oba ataakuvuma oba ataakaddangaali yakukubiriza olyabalala buli muntu Obusiraamu bwe buli ettaka lyakye omusigiti gwa kyalo guliko ettaka oba gwa etwalo oba disitulikiti tube nga tutaako ebisobola okuleeta empiiya eddabuliwo mu nsawo ey'Obusiraamu. Dr. Lubega era asabye abalina obuyinza ku itaka ery'Obusiraamu okufuba ino okulikuuma obutiribiri nga wakiri balikozesa mu kulisimba kw'emiti ng'onakuba nti eno n'eyindi ku magira agasobola okubitibwamu okukuuma itaka ery'Obusiraamu. Ate nga byankalakalira osimbako okwo eyekandala fulumire kumpi 18 buli mwaka osinga asinga emiti oba ataakuvuma oba ataakaddangaali. Ate ye President General wa African Muslim Community ngono ni Sheikh Mutengu Isaka asabye abasiraamu okukuuma empisa de babeere naddo mu kisiibo okotaaku n'okweyongera okugabirira abaabazira. Mube baggalinga mubayire emizikiti mugidugire musalinga bangi kale okuva wano olomba kuti muntu bwemala okusinga kalina otumalunona somba kuza mwamwene okukuuma empisa de mbayinabo. Ate baabasiraamu mu disitulikiti ey'Ekikuube basabibwa obuteenyigira mu mize egy'ekiiba eitaka kubanga girese bangi nga bali kubundabunda ekintu ekitali kya Bwakatonda naire ng'omulanga guno gukubibwa Sheikh Ramadan Tabazi bw'abeera akulemberemu okusaala yidi wali ku muzikiti ogw'omu tawuni ey'Ekikuube. Ono era agire maiso yakubiriza abakulembeze ku mitendera egy'endawulo ebunole eyo obuteenyigira mu mize gya bugubuze ng'onakoba nti obugubuze n'obuviirire ku empeereza ya gavumenti okugootaana ebuuyi eyo. Ate ye Amlan Tumusiime ngono n'omukiise w'omukulembeze ow'eiwanga mu disitulikiti ey'Ekikuube akoba nti ekiiba eitaka kyeyongeire ino ebuuyi eyo ng'emisango 8 ku buli 100 daafuna mu yafeesi ye bibadde ekuusa ku kiiba eitaka. Those who are grabbing land have connections. Those who are grabbing land have money. Those who are grabbing land, it can take them one day to fight us who are stopping them from grabbing people's land. 90% or even more of that of my time I spend it solving land problems. And the land grabbers target the most vulnerable, the orphans, the widow, the very poor. Kale kudashi kadiri 25 nedvire okusawa isatu edobere bonaku olwalero kansoke nkulage ensambo daife dabasoga olwonindire nkulage abasaazi ab'emukono ababuze ku obutasaala oluvannyuma olw'abannabyabufuzi okwefuga akazindaalo tavaawo. Amaadi bwe gagwa amangi n'amakoli ganaabira mu nsulo. Sambo ya wano tukoba nti ekiseera bwe kituukanga ebintu bingi mu kifo oba ebintu bya mwero abantu bangi bakifunamu oba bafunamu ebyo ebiba biriwo ebingi.
ayo iwe akatubona ku Baba TV oli makonde kuisatunize Samuel Mwesigwa ekintu kino ekyokubiri katutandike n'abayisilamu disitulikiti ey'Emukono babe bakayire okusala ebikudduko ebyayidi wazirabo abanabyabufuzi okutandika okwogera okusalawe bakafuire kaddala kabyabufuzi kino kitwera abasilamu mu mbeera era bekandega olwoni batandika omulimu ogubaleese wazira ng'abandi ku bannabyabufuzi kino tekibabisiisa bukalamu omusasi waife abeereyo leka tulage ebibaire eno okusala kwa yidi Emukono kubuze ku katono kati kuyiyike abasiramu abakaire mu bungi nga beeyuna okusala beireyo bateeketeeka amasala ga yidi ate abakulembeze beibwe benze kufuula kusala kuno kaddala ka byabufuzi okusala okubeire okw'essaawa 3 ed'okunkyo bagiire okubona nga digiire mu ssaawa 4 nga kukaali kutandika nga n'abalindirira okwogera boona bangi olwomeni abasiraamu beegugunga nga basaba oba basala basaale ng'ekiririre kubeire kusazaamu okwogera era baasala ng'ebula ddakiika 5 okuwera essaawa 4 ed'okunkyo. Allahu Akbar. Ababeire ku lukalala n'omulyamyuka issentebe wa disitulikiti ey'Emukono Asumani Muwumuza Dr. Daisy Sonko ng'ono ayenda kwesimbawo eyaliku omukiise wa palamenti owa Mukono ey'Amaserengeta Johnson Mayanja Ssenyonga eyali meeyo ow'Emukono George Fred Kajimu okutaaku n'abandi Kamaala. As the Electoral Commission twalolize out program yaffe eyali tefayita strategic roadmap egenda otulidinga 2026 olumaze okusaala bano tibalinze biririre era batandika okufulumamu nga Nikutu beekulemberwa Sheikh Saddam Ayubu yona tibagirinze. Bano bagezizzaako okubaikaikanya aye nga byona byona kwaga kufuuwira Ntama Mulere era okusinziira ku Sheikh Ayubu mu bukwenda bw'obwakutu baavumirira obwenzi ng'onaategeezizza abasiraamu era yabalabula nti Allah abo bonabona abeenegira mu bwenzi abakuba obwavu era baayavuwala. Mbadde nsaba munzikirize njogere ku zambi limu lyokka lye bayita ery'obwenzi. Baganda bange tuli ku kyasa oba tuli ku mulembe ng'omuntu asobola okwenda ku mukazi nga ne bannamawulire basobola okubeerawo nga bwe bali mu kifo kino n'abakakasa nti gundi namwendako era n'abamulabye ne bamutenda okuba omuzira ne baga nti oyo ku nsonga z'abakazi yazimalira ddala. Naye njagala kubabuulira nabbi yagamba Muhammadi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti fabashiri zaani n'agamba nti musanyusenga omuntu yenna omwenzi bilfakiri n'obwavu. Kizibu nnyo muntu kuggulawo mulyango gwa bwenzi Allah n'atamuggulira mulyango gwa bwavu. Mu kusooka omukiise wa munisipali ey'Emukono mu lukiiko olukulu olw'eiwanga ngono ni Betty Bakireke Namboze yayogeire ng'alaga okunolwa olw'okunegirizibwa mu misolo egibinikibwa ku basuubuzi so nga tiimu Kampala wonka iwabula n'enda waayo. Tetuwakanya kuwa misolo ekyo kiteekeddwa okubaawo naye kye tukusaba misolo gibeere abwenkanya. Ate ye ssentebe w'omuzikiti guno Jumawere ngono n'aweire obukwenda bwa General Katumba Wamala ngono ni minisita ow'ebyentambula n'emirimu ngono asabye abasiraamu nga bali kujja okusanuka amaka gaibwe bagalekemu abakuumi baddeme kwibibwa bintu byaibwe. Ntuusa okuyozaayoza abasiraamu nga buvuba Honorable General Edward Katumba Wamala, Minister of Works and Transport, abayozaayoza okutuuka ku lunaku lwa Yidi n'abeebaza abasabira Allah abamusinga okwagala abatasobola obulamu omwaka ogujja basobole okusiima n'abagamba banga mugenda okutambulako okuvaako waka okukyalako bannamu mubenga owaka mulekawo omuntu kubanga abantu saawa zino bakosa chance eyo y'okubamenya amayumba. Aboogezi abasinga batuuse okwogera nga abasiraamu baviira mu muzikiti guno era ng'oluya lukalu. Officer wa Mukono District muganda waffe Mark Muganzi ajje wano atuuse obubaka bwe. Joel Kafuko nakusakira emboozi eno ku lwa Baba TV Amakonde.
kale ab'emukono mu kangaalo keyo bityo bibaire nga bityongoloni abaisiraamu baviire mu kusaala yakulembera ekibiina Aisha National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yena asinze mu maka gagaganibwa Magere yeibula bo ab'enganda baabo abatebezebwa okuba nga nabaasuulibwa mu Matuda ekiwulo yasinzire yakulokota gavumenti ku bantu bano beri ku ddanga okukonkonya nti erijja kubayimbula ate nga nebuyi eringa etali kuteesa ekyo kyeteesa mu nkolo. Musasi waffe abeereyo era yawuta ebigambo ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alhamdulillah rabbil alamin. Omukolo guno gutandise na kulombera abantu bonabona abali mu busibe dua era basaba Allah ayinza byonna byonna abawanguze. Ai Allah tukuwanjangira osaasire baganda baffe abali mu buwambe abatalina musango. Ng'ebyo biwaire abakulu batuusiisa obukwenda bwaibwe era yayisa abawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya asabye abakyala b'abasibe basigale nga banwevu wabula balwane makazi okubona nga gavumenti eyimbula abantu baibwe okusinga ate bwe banaikiriza okudyekebwa. Akola emirimu gye. Hopefully you understand some Luganda. Abantu abawambibwako abaibwe buli afunye omukisa okwogeraku baitotwaire obulamu obw'okunigirizibwa bwe babitamu era bawaya n'engeri abantu baibwe gye bawambibwamu. Ati nange era nga yanjanja bangi muwadde kale ne bamutwala era tuli mu mbeera bwetyo naye simanyi okuba mujja ne mutulambulako ne musobozesa okubeera nga tusomesako ku baana bano kuba olunoonyeza luwemba mu sitaafa najja netuukako ekigo n'avulayo netuukako ekitalya n'avula tumunoonyeza tubuze. Kyagulanyi mu kwogera kwe asoose kwebaza abo bonabona abamugemeireku mu mulimu ogw'okulabirira abaana abo abaafa abaagemebwa okutaaku n'abo abaabuzibwawo. Nesinze ka ntandikira ku mukyala gwenyina mu nyumba kwebaza muganda wange Secretary General wamu ne tiimu gye tukola nayo yonna. Ono akobye nti ekimuleetesa abantu bano buli olwakyaire ayenda okukakasa okutaaku n'okumenawo ebigambo eby'abantu abandi bye boogera nti abantu aboogerwa ku bakiwaani era yasaba ne minisita ow'abaana okutaaku n'abavubuka bala mu barugahare okulekula abantu bano aswaza ekibiina kya Nuupu. Tubayita buli kaseera ntuyita ne bannamawulire babalabe bamanye nti gye muli bwe twogera ku kawenja mbabazi si tetutaddeyo obuteesi muntu nti taliyo gyali mwalaba mukyala wange angagamba abantu abo betuleeta kiwaani. Ono agire mu maaso era yasibirira abasiraamu entanda ey'okusabira abasiraamu bannaibwe abali mu mbeera enzibu okutaaku n'okubakubiriza obutabuzaabuzibwa gavumenti ng'ebawa obusente balye mu kibiina kya Nuupu olukwe. Njagala ffenna tusabire baganda baffe abali makomera naddala abo abasiraamu nkakasa nammwe batandise obatuukirira bamaama abamu bantegeeza ne maama wa Yasini Kawuma yantegeeza nti baamutuukirira ne bagamba Museveni akuyita. Museveni bw'atyo bw'akola ayagala kussa mu kikondoolo eno ayogere naawe nze nagaana okwogera naye. Kyagulanyi taddemye okukoona ku nsonga ey'abasuubuzi abali okwekanda olw'emisolo egiswise ng'ate n'abeemerezaawo gavumenti. Ngatta eddoboozi lyange ku basuubuzi abayanira obwenkanya abalwanyisa emisolo egisusse ate ng'emisolo egyo tegirina kye gikola. Nasa Yega nakusakira emboozi eno ku lwa Baba TV Makonde. Ekangalo kayo Nasa Yega nga tukalima bwagafaano ni gano amyuka district kadhi district ye Mayogeni Sheikh Abdurrahman Uthman Palapande akobye nti bo badangirira olutalo ku bantu abasawo abeekirugavu aberimbike mu ddini ly'Ekisilamu nebuyi nga bali kobanga era badyeka n'obuzaabuza abantu nti bali kuba iddandaba. Palapande bino abyogere mu kusala Idil Fitri wale kukisaawe ekyamagamaga go down grounds mu district eyo ye Mayuge kati kulaga ebibaire eno ku kisaawe kyamagamaga go down mu district eye Mayuge enkuyanda n'enkuyanda y'abaisiraamu bakunganire enkyo lya leero okubanga tebasala Idi y'olunaku olwaleero oluvannyuma olw'okumala kw'omwezi gwa Ramadhan mutukuvu ogw'ekisiibo. Abanadaamuni beekondyera irala okuva mu mizikiti egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Mayuge okwidda okwebaza taaku n'okutenda omutonzi olw'okuwamaza okubukala mu kisiibo kino ekyabamaze ennaku 30 bamalambirira nga bali kwegayira Katonda
abatere mu baraka mu buli kye bakutuusa ku engalo mu nsi muno. Obubaka bwa Nabi Muhammadi ku lunaku luno era abaisiraamu bakungaanire wano. Omumyuka wa disitulikiti Kaabi wa disitulikiti ey'e Mayuge Sheikh Abdurrahman Uthman Palapande n'abutuusiisa. Kaabi Abdurrahman Palapande asobola kuba nga tasikirira abaisiraamu obutondoona lunaku luno olw'okusiibuluka obaolyawo ekisiibo kyaibwe kyafuira busa. Mukuume ino olunaku luno muluwa ekitiibwa. Appointment d'abamalaaya amabaala muli wano abasiraamu abandi mwamaze era okubuukinga lodges. Abasiraamu abandi mumaze era okubuukinga emyenge. Ebikolwa by'eirogo okutaako n'okweraguza mu basiraamu Kaabi Sheikh Palapande abivumirire. N'okulogogana tukuveeku kuloga mwino ali bulungi wayenda omufwebye wayenda kumutoolaku mulozi amalimiro g'abantu mulozi amayumba ag'abantu mulozi abantu baba obwavu mwayavuwaza n'abasiraamu. Abaisuka bakolesa obubi emitimbagano ennaku dino anabakobye tebagenda okubona nga ate obaolyawo beiraku. Ojja weyagaana omuntu ku social media ng'ali gikoleku ebintu eby'okuvuma abakulembeze. Omuntu yavuma mufuti, omuntu yavuma regional kadhi, omuntu yavuma district kadhi, omuntu yatuuka n'okuvuma omukulembeze ow'eiwanga. Tuleka kuvuma abakulembeze. Atiu Allah wa atiu Rasul wa ulul amri minkum. Sheikh Abdurrahman Palapande mbere tabaire musanufu n'abandi kubaisiramu b'Emerina abatagala n'amagero abiri ogundi goba musigiti ate omugero ogundi gwatagalaire mu isabo. Tujja kola omusaako ogw'omusawo w'ekinnansi. Kola obusawo bwo aye tuweerimbika mu busiraamu. Bavala bulungi kanzu ye yeta sheekhe. Abantu baife bajanga akuba ati ndi kujja wani wa sheekhe. Bajja nabo batoola Qur'ani baditaawo. Bamala iwe omukazi olwingiramu naddala bakazi baife mwaba wanenda. Okusala Idi kuno nga kuwaire twogera okunaaba ndi ku baisiraamu abasimye mu baka bwa disitulikiti Kaabi ono okutaako n'okuyozayoza banaibwe okumala kw'ekisiibo ky'ennaku 30 obukalamu. Ekisiibo mma inshallah twamaze okibitamu nenda kwongera kwikatiriza ensonga disitulikiti Kaabi baimaamu bebogeire ku wano nti tusigale nga tuli kirala nga bwe tubeere twebisa mu kisiibo ebyobufuzi tyenda bitwawule emize emibi egy'obwibi egy'amasabo gyona tugireke tusigale kirala ng'olwaleero bwe twekungaaniiza wano. Tulina okwebaza Mukama Katonda Allah eyatusobozesa okusiiba obulungi ng'atusobozesa okusaala obulungi atugayira obwire bubaire bulungi. Musulo Robert, Baba TV Amakon. Kale mudakiika dino kansooka ate nkulage Alex Kasenji owa Baba TV gawana Makonde ku 3 mu kitundu kyaife ekisembayo nize Samuel Mwesigwa era yatwidde okitandikira n'okusaala Idi okubeera mu disitulikiti eyo ey'Embale ne Masaka. Kabiri eno abene nkoko bagigemye munwa kubanga bekondye batuuka nakwenda kuwaayo mu maka gaibwe era nga basasi baife batambwire okubuna misigiti egy'endawulo leka tubone ebibaire ebuuyi eno. Olwaleero abaisiraamu okuva mu kibuga Mbale n'okwetooloolawo boona bawine mu kusala Eid el-Fitri ng'olwaleero batandikira era okusalira mu kifo kyabwe kiyaka gali mushabbawo l'ekitebe kikulu eky'obwisiraamu nga wano Sheikh Mudashiru Gibedia wasinzira okusaba abaisiraamu nti basigale nga beebisa bulungi nga babeere bakikola mu kisiibo. Omuntu w'Amadini yeetereza abasiraamu engeri mweyisanga mulungi omu tabuma tabyazamanya tabuga muntu takola ki oyo musiraamu era omusiraamu twagala kuleka katumutambulirako. Nga bakibeere nti guno n'omukuzi ogusoose okusalira mu kifo kino ensiko ng'ogaise ku n'amadi agakeera okufudemba galese ekifo we basalira nga tekikaboneka ku ekireetera abaisiraamu abasinga okwemulugunya. Ensonga disitulikiti Kadi w'Ebugisu Sheikh Isa Ahmed Masaba yaviireyo yagumya abaisiraamu nti omukuzi ogwira ku kiyinza obutayira mu kubaawo. Abaddu ba Mungu mbeetondera simujja kusalira mu mazzi naye Allah bali basazeewo
abandi ku bakulembeze abetabe mu kusala kuno n'okubeera Lydia Wanyoto owundi ku mwoyo w'amagezi w'omukulembeze w'eggwanga Yahya Were RCC wa Northern Division bano bona batuusisewo bakabwaibwe olw'endawukana edibitirire mu baisiraamu nti n'akaire dikome ne tubakubiza abasiraamu okubeera obumu okwewala empalana n'ensaba n'abasiraamu nti mu region yaffe neya Bugisu tuzeeyo enkola ya intelligence leaders leetowaze ate gwe kola ogugongo omukyala ebiseera ebisinga tetufula bye twagala ku nnaku zino enkulu. Kalimu Masabo mubaka wa Industrial Division akobye nti yene enviriddamu wa ku mutwe bwe yakizuula nti kabiri eri ekiwayo ekindi kyayise ekyokusatu nga n'abali kwefuula abatuufu era b'endani palamenti ebatongoze. Ffe ng'abakulembeze ab'obusiraamu tuli benyamivu olw'enjawukana tezigenda mu maaso mu busiraamu. Ate okuva ku kibuga eky'e Masaka ekiro eky'amadde ekikeera okufudemba tikiremesa abaikiriza kweyiwa mizigiti era nga wano muzigiti omukulu gw'e Masaka gwe basalire mu swala enkulu ya Eid el-Fitr gwidwire gwaboga n'okuboga agenda kukungamya ebikolwa byabwe baddu ba Allah. Okusala kuno kwetabibwamu amyuka Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Kakoza, Super Supreme District Card we Greater Masaka Sheikh Sulait Sentongo, omubaka wa gavumenti w'ekimanya kabonera mu kibuga Masaka kwotere n'abandi Kamala. Wano Super Supreme District Card wa Greater Masaka Sheikh Sulait Sentongo wasinzire yalaga obutali bumativu eri gavumenti mu ngeri gya kuba nti eyikiriza amasomero agabana eddiini bagamalaku emirembe nga tebasobola kukulankulana. Nga ekigambo ekyo kisiŋŋaaniddwamu obuzibu bunene mu bantu abeetuuma nti bakungu ba ddembe oluusi ate nga kyekituufu ne babeera nga abaana bafe abo babayita abatujju era abayeekera. Ensonga etusomesesa abaana bafe abo oluusi mu mpummula n'okubateeka mu bifo eby'enjawulo kuba naffe kwagala kutuukiriza siribaasi yaffe ey'eddiini olw'ebiseera bye tutasobola kufuna mu masomero gali aga gavumenti gye basobola okusomera oba mu masomero amalala gonna mu siribaasi eya gavumenti. Ono agire mu maaso y'enamira olw'ensonga ey'amaloboozi agatandise agakoba nti abaziini bakubira abatali baisiraamu keerere nga basaba nti okwaziina kuweerebwe kyakoba nga kikontana n'eddiini ery'obwisiraamu. Tulina okwemulugunya abasiraamu b'eggwanga lino ku nsonga y'okwaziina ng'abantu bangi bawulikise nga beemulugunya ate era nga kyali kibaddewo twakakiraba emirundi egisoba mu gumu ng'abanene abamu mu gavumenti bakozesa ebifo byabwe olw'okwagala okuwera okwaziina naye ng'okwaziina tteeka lya Katonda ekitasoboka muntu yenna kulikubako kifuba. Omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka Haji Ahmed Katerega Musasizi akunze abaisiraamu okwesoga ebyobufuzi nga besimbawo ku bifo eby'endawulo wabula ekyomukulembeze w'eggwanga batakyepankiraku. Mwesigwe ku kifo ky'ekiyinza okukakukira mu kitulegera kya pulezidenti naye ekirala byonna Owagali kuva mu ntaka edderi emizano nakwolwaleero mu mpaka da Stanbic Bank Uganda Cup tiimu eya NEC FC ewandiwire tiimu eya Police FC wegikubye egoolo 2-0 ate nga bino byonna bibaire waleero kisaawe ekya Kavumba Recreation Ground nga Cromwell Romeo ne Gaddafi dona deetabye mu mupiira guno. Omusasi waife Musa Kikuno n'atera otukungaanikiza era n'olwaleero alina byatuleeteire. Olunaku olwaleero omutendero gwa quarter finals mu mpaka da Stanbic Uganda Cup guzaamibwa era nga tiimu ya NEC FC ekubye tiimu ya Police FC egoolo 2 ku bwerere wali ku kisaawe kya Kavumba Recreation Ground nga abavubuka okuli Cromwell Rothomyo okutaaku ne Gaddafi Wahabu n'abateebeire tiimu ya NEC FC. Obuwanguzi bwa tiimu ya NEC FC olunaku olwaleero bugitwaire butereevu wali ku mutendero ogwiririro ogwakamalirizo nkani semi-finals mu mpaka dino edimanikibwa ng'eda Stanbic Uganda Cup
Cup era nga tiimu ya NEC FC nesoose okutuuka ku mutendera guno ogwiririra ogwakamalirizo mu mpaka dino omwaka guno wabula ng'entaka dino edimanikibwa ng'edda Stanbic Uganda Cup dakwiramu okubumbuda ku lw'esande lwasaasira eno yeene nga tiimu ya Bull FC yakucaza tiimu ya KCCA ng'atyo tiimu ya Vipers yakucaza tiimu ya Kitara nga buli anawangula mwine buterevu wa kweswaiga omutendera gwa semi-finals. Oh, just got in! Milton Karisa scores here! From the corner to the head of Milton Karisa! Atagava ku lukalo lwa Bulaaya mu kikopo ky'abakirimani ebuuye ekimanikibwa ng'ekya UEFA Champions League obwire obukesisa olunaku olwaleero tiimu ya Arsenal ekoze amaliri ga goola 2-2 ne tiimu ya Bayern ng'atyo tiimu ya Man City yonna yakoze amaliri ga goola 3-3 ne tiimu ya Real Madrid. Butini n'obwire bw'olunaku lwaleero empaka dino edimanikibwa ng'edda UEFA Champions League dakuzaanibwa nga wali mu iwanga lya Spain tiimu ya Atletico Madrid yakucaza tiimu ya Borussia Dortmund ng'ate ogundi ogwidde okuzaanibwa mu iwanga lya Bufalansa tiimu ya PSG yakucaza tiimu ya Barcelona ku ssaawa 4 ed'obwire. Kale nenda kwebaza mukagwa tutyo tambula olunaku luno lwaleero amakonde ku 3 okuvayo tugatandikire paka n'essaawa eno abasiraamu twenda okuba ate nga tubayozayoza mwebala okuba ate nga mmazeeku ekisiibo kyammwe kubanga tiddibaire naku nnangu ino wazira okuddimalaku bisengalo mu maiso puroguramu erijja okuba ate nga eira ku bajeta fumintiriza ne Haji Nuruddin Ntege tusobola okuba ate nga tufumintiriza ku ebyo ebiri mu iganga lino erya Uganda. Obubaka bubaire nti abaisiraamu tukuume eddembe mutakola bikolwa bibi akagereke maze okusiiba nezena nendaba kuba ekintu kirala nti Abannayuganda fena tukuume eddembe ezira nsi yindi gye tugijja kuba mu Uganda n'ensi yo gyende ate ogyendese n'abaana bo ate osomese n'abaana bo okwenda eiganga. Ninza Samuel Mwesigwa tulijjagemagana ensyo mu nkyo lata ekyo kyabazinga wa Busoga funvwa ebyanda n'ebyanda.